Mulabe nakwezo ngagamba nti anyway ebyo bikonde byo bireke manyi nti akuchalenjinga mu kikonde bambi kati ffe twakulira mu ghetto embeera gye twakuliramu yali enyigiriza naye twebaza Katonda twagiyitamu naye mwatu balaba ebyafaayo byaffe ate bo babinyumirwa abalabanga firimu kati naye ayagala kubeera nga ggwe ayagala kubeera badman namulabye ngagamba ndi gangster kubalowooza binyuma wetwavaayo bwe natandika okwogera ekigambo ghetto with pride nabagamba tukola nnyo si kuva mu ghetto naye ghetto gifuula a better place to live. We work hard not to leave the ghetto but to make the ghetto a better place to live. Baali banyoma ghetto era nnyina n'akayimba kenagamba zijukira mu 1996 nga batuyita bayaye beeyo wansi okigera nga bawoza atubeera mu ghetto mu buyumbo bubinti twasiraana kati bagala kubeera ba gangster kati bagala kubeera ababoxer edda ababoxer batuyitanga babbi so twebaza Katonda nti tutuuse ku ssaawa zino nga batwegomba Mwai Museveni yali azaala wa ghetto nga tebamanyi na kigambo ghetto kyekitegeeza era nasooka okusinkana Mwai Museveni ne bamugamba ye ghetto president wali lunaku lw'abavubuka eyo Arua ebiseera ebyo minisita abavubuka yali mukwano gwa nagamba ghetto kitegeeza ki kati Museveni mulaba mwandikidde opapula ababuradi bange bakyali banoga ya ojjirira ojja kumanya nti gye tuli so eri abaana ba ghetto mwina jagala mmanyi balinga babazaala wati babalabawo naye kati babamanyi ate mu ghetto abantu abavaayo boogera nganze wali abantu aboogera nganze abasennyonyi bonna baana ba ghetto banubian bonna baana ba ghetto so Museveni and his people should stop misrepresenting the ghetto. Okay, tubanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala abatulaba era abatuwuliriza nga musinziira ebweru w'eggwanga mwebale nnyo mwebalire ddala abali wano ewaka e Uganda mukola kya muwendo olunaku olwaleero tugenda beera nga tutunuulira ebintu ebyenjawulo mbadde siriiwo okumala akaseera wabula olunaku olwe tugenda kuddamu okubeera nga tutemaatema ensonga za Sheikh amanyiddwa nga Mufuti si Sheikh Mufuti Mubajje yavaayo n'agamba nti TikTok bagiwere eve mu Uganda kubanga erabika esingako baseegu era n'agamba nti TikTok eno erabika abantu abagiriko emitwe gino gyennyini eginywa akabanga nene twebuuza Mufuti gwe fidiyo eriko biki kubanga TikTok oba internet ne bwebera Facebook choji feedinga yo kyekuwa video kyegamba gwe byotunulire nnyo yo byekuwa so Mufuti agamba nti TikTok bagibanning nene America ina amanyi bwe yageza akoti yamalayo ya the week negikomyawo onako olwaleero tulabye Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga iranga mukuuma ddamula agenze maaso n'okubeera nga sinkana abakulu okuva mu kibiina kya NUP National Unity Platform okubadde Joel Ssenyonyi leader of opposition SG David Lewis Rubongoya kosa omulondo omujja amanyiddwa nga Council Elias Luyimbazi Nalukoola mwogeza Dembe Bire Drago kosa n'abantu abalala ab'enjawulo nga twala kabondo k'abawaka aba Buganda mu parliament aka Buganda Parliamentary Caucus Muwanga Kivumbi bawubyeko olubulu ekigere Buterevu wali emengo okubeera nga bagula emijoozi mu ngeri yemu tutunuulidde okulaba His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Ssebagulanyi unaku olwajjo yakyalenjinze bangi bingi ebivuddeyo sirinzeko okubeera nga tubitematema tugenda kubeera nga tubyanjuluza okwongera okubeera nga tubigaziya oba olyawo okuva omwezi guno in fact omwezi oguwedde bbugumu libadde lingi ku mikutu gy'amawulire naddala mainstream
NBS yakoze ekitakoleka mutiitizi bwe yaleese omukulembeze ebibuuzo bingi ebiriwo nti kiki ekiddako Ken Kalisa we baasakatamu abakozi b'emiggo mu kalulu k'e Kawempe n'agamba ebintu bikyukemu. Tugenze otuuka olunaku olwaleero ng'olunaku olwaleero ku NTV waliyo wa NUP, ku BBS waliyo wa NUP, ku NBS olunaku olw'enkya ki ekigenda mu maaso. Bino tebinyiza abakulu sirinzeka omukulu kasooka ababuuze kono ye simwanjula yeyanjula okujjako nyanjula bisembayo. Omukulu boza ku bantu tweyongereyo. Abalabi ba DPTV mbalamusiza. Yes. Mugaba mutya neyo gye mutuusaako emikono gye muteekako engalo. Okay. Economy tulaba yeekanamye naye bannaye twongere okuteekamu amaanyi mu bye tukola. Akasente tusobole okuba nga tukafuna tulabirire famire zaffe abalina abaana abasoma mwenna. Olunaku lwaleero tukomyewo okusobola okwanja ensonga ezigenda maaso mu nsi yattu Uganda. Abali mu Amerika tubalamusiza, abali mu UAE, abali mu Dubai, mwenna tubalamusiza. Olunaku lwaleero era tukomyewo amanya nze Julius Caesar Kyabbeeyi omunkuseere. Nalirira yogere. Eyo liryo. Okay. Buterevu. Kyabbeeyi Kamantao. Kiri ebisembayo byannema okukwata. Kamantao ki? Kamantao kangaba mu bango garama inuma. However much the buttocks tries to hurry, it always remains behind. Akabiri tekasobola kusinga nnyiniko ne kamusooka mu maaso nga mugezaako okwanguwa mudduka. Kale tugerabera nga tutambulira Buterevu omukulu maze okubeera nga omuwulira yakkalidde eddabu bya mu studio okubeera nga abaako ensonga zatwanjiza. Buterevu tugenda kubeera nga tutandika n'ensonga ya Mufti Mubajje. Mufti kizibu ki ekisumbuwa Mufti? Kasooke tuwuliyeko ebigambo bibe kimu bibiri oba oliawo we tuba tusimbulira ddala Mubajje atubulire kiki ekimubajja obwongo okutuuka okuva mu masigidi atajalumbe abatabangufu ab'omukutu ogumanyiddwa nga TikTok. Kira kye kya TikTok kati kyonoonya abantu empisa tekuli kirungi. Waliwo yangambye nti bw'oyingira mu TikTok tovaamu kubanga buli lw'obikula bw'oti olaba kirala. Sheitani awo etuddewo nnyo awo mu TikTok. Gavumenti ya Uganda yaweera Facebook ne Facebook yali regulated. Nti ebiseera ebimu bw'oleetamu content eteri nnungi teyitawo. Naye ate TikTok erabika nga y'abantu bonna. Abakyamu bonna bali mu TikTok. Kinaakola bulungi singa TikTok eyo evaawo kubanga terina mugaso. Kulwokubanga ne baseeka ababeerako bawazi fatuwa ezitali ntuufu. Bavuma buvumi tebabuulirira. Baleeta ebintu ebikaya abasiraamu. Oyo ye Mufti Mubajje. Musookeremu nja kuwa submission yange oluvannyuma. Kiki kyolowooza ku bigambo bya Mufti Mubajje? Mufti omanyi emabegako Mufti oyo nze okusooka okulaba Mufti Mubajje nalinga muwulira naye okugetinga into mu byakola ya gwali mwaka gwa 2009 nga atandise okutunda emmali y'obusiraamu yagitunze kuba mu kaseera ako kuba kali nali nkolera ku Majestic Plaza nga tuli bavubuka twakava ku ssomero 2009 nga tugenda mu rights za Kabaka ez'obugerera awo mu mwaka gwa 2009 awo. Kati Mubajje atunda omuzikiti gwa William Street bali baguyita Mazigidi Nuru eri ku William amalo gikuba ebbeeyi agiguza omugagga yali Drake Rubega yali esolooza ssente kuliko amaduuka agaali galiko kati omugagga yala kugimenyawo bazimbewo arcades kuba jjukira arcades zireeta mangu ssente. Twalinawo omugenzi omulwanyi Namige omugenzi Haji yali Haji Mulamba Nuhu Muzata awo watandikira okumwambalira Muzata okutunda emmali y'obusiraamu 2009 oyo. Ekikondi kinyooka abasiraamu beekalakaasa bajja basalako bayiwa amagye ne military bakuba abantu emiggaawo. Okitegeera Mubajje aze akola ebintu ebiri controversial n'abantu bakulembera bakutaddewo ng'omukulembeze osobola okubanga okuuma emmali yaabwe
okitegeera ereme kubanga egenda mu mikono gy'abantu abanyaguluzi naye gwe ate bwegata n'abanyaguluzi mutunde mmaali omugenzi Gaddafi amala okuzimba omuzikiti gwa Kampala mukadde mu yali 28 bajja bagulonkinga 28 Gaddafi we yajja okulonkinga ogwo omuzikiti mubajje yesi yakola ng'azimbako obuduuka ku kikomera nga bwetolooza kati yagamba abasiraamu gwe mugabo gwabwe ku mali yonna gy'atunze obuduuka buli ku Kampala mukadde gwe mugabo gw'abasiraamu bonna abali mu Uganda yabagamba biri tubitunze yes naye mbatedde bwe musobola okusolooza ssente obuduuka bayire ne bwalinga buva mu ndowooza emitwalo 3 kwana buli kaduuka naye nga tebuwera na buduuka tebuwera maduuka 3 byawadde abasiraamu bonna abali mu Uganda atunze emaali ettaka lyegundi essembabule aliguzizza abasajja okitegeera kati ekisaawe kyatuuse nga kigweddeko okitegeera sembagamba tuviire twekutuddemu waliwo ab'ekibuli waliwo Kampala mukadde kati waliwo ne bana abali wano Nakasero abatabuliki be Nakasero abo balikolako ensasaggawo mu 9 yali 9 mu emeka ne babayira military n'esooka bakuba emiggo abo bakambwemu batabuliki bawe Nakasero kakati mubajje tayagala kuva ku bukulembeze lwansonga ayina abamubeezaawo abali mu government mu system abagezaako kubba ettaka ly'obusiraamu abali yeguza lino ettaka mubajje talitunda nti aliguza bagaggase kino basajja bali mu government nyine beeguza ettaka eryo mufuti afuna obuzibu ne guno omulembe nti guno omulembe ate kati information etambulira nnyo mangu nnyo ku social media bo babadde beali eri nga ebikolwa byabwe ebikyamu bibeera regulated ku zino mainstream tebabyogerako era ne wojja ne story ng'ekuba mufuti bagamba eyo nedda tejja kuyita naye kati ku guno omulembe gwa social media nti omwana akwata bukwasa essimu ye n'ayisawo information nga we yagifunye unfiltered uncensored nga we yagifunye ng'ate mu butuufu bwayo mu bukyamu bwayo kati ye challenge gye balina bano abasajja bakulu abaluddewo nga bagezaako okuzoganya eggwanga n'okulifutyanka omanyi bwe nalabye mufti ono nga ayogera ku nsonga za TikTok obwongo bwange bwadduse ne buddayo ne busooka butunuulira emu ku nsonga Uganda gyeyine enkulu ennyo y'ensonga y'abantu okulemera mu bukulembeze bw'otunuulira mwami Museveni emyaka 4 byayogera biraga omulugube okweyagaliza n'okulowooza nti yamalayo bw'ojja n'otunuulira Katikkiro wa Buganda tebakyamulonda namulonda tetumanyi nadde kisanja kye lwe kiggwako bw'ojja n'otunuulira mufuti mubajje kati kino kyo kyafuuka kizibu mu basiraamu nti bw'ona ayagala omwogereko magye ge gamukuuma nti abo bonna abantu betuwogeddeko mu institution ezo zonna obunene bwazo azikuuma alyogu bakuumwa amagye agatwalibwa mwami Museveni bwe nalabye ng'akoze statement eno nagambye eggwanga lirina okukyuka ekisooka emyaka emikadde gikkirize gituule lwaki njagala kino nkyogerebwe nti emyaka emikadde ono mubajje ne bw'omuleetera n'omufuuwa omukka mu mutwe ne bw'oleeta n'omusala akagalo tasobola kutegeera mulembe gwa leero biki ebigutambuza mu bwongo bwe n'entegeera ye ennafu oba ey'amaanyi tasobola kugamba nti no TikTok bizinensi eri abantu takimanyi nako nti mu ggwanga ng'erya America we bagiggalawo waliwo abaafa takimanyi nti mu Uganda waliwo abantu nga bizinensi bazitambuliza kuli sinakindi nga TikTok yennyini bizinensi eri bo kyova bakugamba terina mugaso bino byebizibu ebimenya eggwanga ne mwami Museveni bw'omunnyonnyola kye bayita internet tabimanyi ali myaka mikadde era abuuza ffe tetwaliwo twabeerangawo nga tetugirina lwaki temubeerawo entegeera eyo entegeera eyo y'ekidongo eyo ebalemeramu nnyo so mufuti mubajje nga muvaako eggwanga lirina ekizibu abakadde baffe tetuwagala baffe twagala babeerewo naye omululu omulugube okweyagaliza
mubikwate mubisibeke ebbali anti kati olaba omusajja akunnyonnyodde buli kimu okitunze eky'obusiraamu naye n'okutegeera mugwe kubuze amagezi just gakubuze nti olina okudda ebbali kuba olina ebikolobero byozza okola tasobola kuvaawo lwa nsonga aliwo yaŋŋamba yambuza akabuuzo yambuuza lwaki obuugi buwooma nnyo nga buggwamu wanje lwaki obuugi buwooma nnyo nga buggwamu kati mu kaseera gwe wolowoleza nti kati emyaka gyabwe giweddeko baati we balabira obuwoomi bwa buli kimu Museveni yakugamba kiuganda kitandise okumpoomera naye nga olaba ggwawo agenda akali aggwerera yalaba bitandise kunyuma tulina omusajja gwe twali bamuyita Geno Lwashende oyo agenda okwesimbawo ku egundi essembabule ewa Ssekikubo omusajja yazze nga alina ku muggo woti ajja akankana azze kwesimbawo biki bye batafunye mu myaka gyabwe gyonna gye babaddewo ensi yakyuka sayansi akyuse okujjanjaba kukyuse endwadde eziriwo ndala abo Museveni nzikuze ezaabalumanga ne zibatta okitegeera kati endwadde eziriwo ndala abasajja bali mu kulwanagana na biwuka virus kompyuta bikoze bitya sente twazifunanga mu ngeri ndala mu myaka gy'abana abasajja okitegeera kati ya mwana atuula ewaka ng'ali ku crypto bakola okitegeera bizinesi zikyuse TikTok bizinesi kati abantu balangirako emirimu gyabwe kati gw'ovaayo Mr. Mubajja olw'okuba bakwogeddeko ku bubbi bwo ebintu by'ozotunda mu bukulumpanya n'ogamba bakubulabye mu kamwa omukulu bamulabye mu kamwa yakoze statement balaba omukulu mu kamwa ng'ayasamye oba toyagala kulaba mu kamwa toyasama ntegerekeka tosobola kugamba nti bakulabye mu kamwa ng'obadde obunidde kizibu akamwa bakalabamu oyo ayasamye kati tuyinza gamba nti TikTok eveewo just lwakuba mwe temulina mitwe gikola okumanya bano abantu balina ekizibu ku mutwe olunaku olwaleero paalamenti ebibaddeyo paalamenti wabaddeyo kuteesa ku TikTok Dr. Chris Baryomunsi era ye minisita owa tekinologiya avuddeyo naye nakkaatiriza n'ayongereza ku bigambo bya Mufuti Mubajje bye yayogera ku lunaku olwa Ramadhaani n'agamba nti obusiiwufu bw'empisa bususse ku TikTok naye abagamba obusiiwufu bw'empisa paalamenti terimu basiiwufu ba mpisa erimu bagwagwa nti buli lunaku twesanganga ebiyita mu paalamenti bisinga n'abaana abasiiwuusa empisa ku TikTok. Chris Baryomunsi atugambye bw'ati tufune ku bigambo bye katono nnyo then tweyongereyo. Dr. Chris Baryomunsi katono nnyo ku bigambo bye. Okulaba nti turegulatinga biki eby'abantu boogera oba bapublishinga ne bateeka mu bantu kubanga waliwo abo bakozesa emikutu bubi n'osanga nti bagikozesa okuvuma okuleeta obukyayi oba ne bateekako ebintu eryandibadde nti tubikweka tetubiteeka mu public ebyo byonna kati ministry ekolaga n'ekitongole kya UCC okulaba nti tufune tekinologiya esobola kutuyamba okulaba nti ebyo byonna ebitakirizibwa okufuluma tubeere tubifiltalinga tetubikiriza okufuluma ne bigenda mu bantu kubanga mu mawanga agamu ng'egano ag'Abawarabu waliwo tekinologi ze bakozesa ne balaba nti ebyo byonna ebifuluma bibe nti mubikiriza bifulume. So tetugenda kugalawo emikutu eyo naye tugenda kuregulatinga engeri gye tusobola kukozesa emikutu ey'enjawulo. Okay. Kakati ye Dr. Chris Baryomunsi ye minister owa tekinologiya naye baminister be bawa emirimu nga bamuwadde kifo netamanyi bigenda mu maaso aba UCC abatwala ebyempuliziganya mu ggwanga oba abaregulatinga bavayo ne batugamba nti kituufu TikTok weeri ne tetulina ngeri yonna gye tusobola kubeera nga turegulatinga ebiyitako okuggyako okuyita mu mateeka agaliwo aga Computer Misuse Act nga basinziira ku bintu nga
cyber bikoze bitya crimes n'ebiringa ebyo minisita akakasa nti bagenda kufuna solution naye abali munda bagamba kino tekisoboka. Minisita just ali excited. Ali excited. Abasajja olaba bafuna omukisa okwogera ku muzindaalo ebisire ebisinga balowooza boogera tebalowoozezza. Bino byogamba musimanyambu ebintu ebitayisibwa ku mpewo eyo liberty yaweebwa abantu kuba ne YouTube ng'etandika yayinanga eyandibadde nga logline YouTube broadcast yourself kyewerereze gwe kyolaba ekyasobola kutuuka stories zaabeerangawo ezikwata ku bantu naye nga ezo mainstream tezisobola ziyisaawo okitegeera kati YouTube we yajja TikTok eze nti stories zituuka ku bantu amawulire amatuufu gatuukira ddala ku bantu. Minisita kyasobola okugamba okuregulatinga abantu abawemula buli wamu bawemula tumaliriza tusigaze buli wamu bawemula okitegeera naye enkola eyitibwamu okukwata oyo aba awemudde nga mutaddewo amateeka gafuga okuwemula weeri musooke mujje bano abantu bemwateeka ku TV kale ezirabibwa n'abaana baffe abawemulirako nolaba gu MP okitegeera nga waliwo oyo isima ye musaali oyo weyo mubagisu yawemula lutamaguzi musajja mukulu oba alina n'abaana ng'ali ku TV awemulira ku TV naye nga akulaga kyayogera mbwe bwabwe kitegeeza kirala naye nga ate waali mu society gyalimu amanyi kitegeeza kirala oba wemudde alinga oli omuvubuka yali nga atutuwalerako ng'ayimba simanyi ebimbi by'ekisimu ye gravity mbwe waffe kitegeeza birala nebwe otegedde wano wokyogera nti kigambo kyabuwemu lwaki okyogera naye nkujjukiza nti wano tulina omusajja muzannyi wa mupiira asambira Switzerland ayambala shati number 7 okitegeera erinnya lye baba balyogera ku CBS baba tukimanyi nti wano ekigambo kitegeeza kirala kiwemula tebasobola kulyogera yadde lyerinnya lye okitegeera naye kati gwe tuyinza kuba musajja mukulu olina ne family nojja wano mu Buganda nga byoyogera obimanyi biwemula ne weesitwaza mbwe waffe lutamaguzi kitegeeza wekiti. Alright, bwe tubanga tuvuddeko ew'omukulu waliwo eyambuzza ku Dr. Rina Zedriga amyuka president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Western Uganda. Kibuzo kino wakimbuze na bamwa Western North ono wa Western Zedriga Rina Zedriga si wa North ndo yes North wa North wambuuza naye nga ndi mu kufiirwa njagadde okwanukula batuwadde ebifaananyi Dr. Rina Zedriga abadde mulwadde okumala akaseera era ebifaananyi byogenda mu maaso n'okuba ng'olaba ku screen yo mu kiseera kino kyennyini bye bya Robert Kyagulanyi Ssentamu SG David Lewis Rubongoya nga bagenzeyo okubeera nga bamukyalirako baatutegeezezza nti agenda akuba ku matu era agenda abeerera ddala bulungi nnyo. So kale wenna yambuza ekibuuzo ekyo nkakasa nti nsobodde okubeera nga nkyanukula ensonga ebeerere ddala masavu. Tuggalawo kansolo Yimbazi Nalukola NUP ng'ekulembeddwamu leader of opposition n'akulira akakiiko ka Buganda Parliamentary Caucus mu Parliament Honorable Muwanga Kivumbi ate era nga yamyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Buganda kosa ne Ssaabawandiisi w'ekibiina SG David Lewis Rubongoya leero bakiise embuga era mu kukiika embuga Katikkiro ayogedde ebimuluma bw'ategeezezza nti abaana abambadde obukoofiira ku intaneti okwo lwaki banvuma abaana abo lwaki temubagambako ne balekerawo okunvuma. Katikkiro wa Buganda abitegeeza abakulu okuva mu NUP ababadde boolekedde olunaku olwaleero okubeera nga bagula emijoozi ejja Kabakazi birthday run millions zibadde 13 n'ensimbi ezigwagwamu. Katikkiro yeemulugunya lwaki bamuvuma lwaki abaana abambadde obukoofiira obwa red bamuvuma. ayina kubuuza bo talina kubuuza Kyagulanyi kuba Kyagulanyi si yabaduumira Kyagulanyi si yabagamba nti muvume ono bano abaana buli omu alina obusungu bubwe okitegeera alina obulumi bubwe kyasobola okukola alisti kati bo kale basobola kuvuma naye ate ebibakolebwako ate bibi nnyo battibwa
okisegeera bo battibwa ye kyasobola engeri gyasobola okwexercisingamu obusungu bwe n'okunyolwa kugamba nti oli musiru oba totegeera musajja gwe bye muba mukoze okisegeera kuba kati bwe tutunulira wano ekiwamba ttaka nga mmenge esirise Katikkiro asirise ate nga yavunaanyizibwa Buganda bagijja ku maapu bwe n'obuuza mbu erazeewa okisegeera n'obuuza erazeewa egenze Kongo okisegeera naye nga ey'ensonga nnene nnyo baleseeko wali nakugamba baleseeko wali Ankole region weeri omwana ajja kubuuza bano Banyankole okisegeera ne gye bava bayitayo Ankole bano Basoga ne gye bava ku maapu kwekiri Busoga kati gungamba ndi Muganda Abaganda bavaawa nga ne ku maapu gye batukubira ku sono tekuliko Buganda okisegeera Kabaka yennyini mu bigambo bye avuddeyo n'ayogera nti bannange waliwo abasajja abali mu kutala olukwesikwesi basangule Buganda ku maapu Kabaka nnyinimu gwe Katikkiro tolina kyoyogedde yayogera yabuuza anti kati abaana we bakulabira nti kati gwalabika olimu yagamba Buganda bagituttewa bajetisse ku mutwe buli muntu alimu ensa ayogedde ku nsonga eyo bana abasajja bazze beebuzaabuza basooka ne bakasukayo ne bakangamu balabe muli mutya omutabako kye mwogera nga baseremezaawo nga maapu efuluma batandika okufulumya ebitabo maapu bwetyo weetambula Buganda region tekyaliwo kuliko Central, North Central, South Central, West Central we balabanga mubakaliddemu nga beebuzaabuza nga abafuka bana abanti eyo maapu tetugimanyiiko nenga babadde bakirese kati teteba kuba baana ba Nuupu Kyagulanyi n'abasigadde kyali kigenda kutambula wekyo kati Katikkiro okumuyisaamu eggaali anaasonyiwa abaagimuyisaamu ne balina obulumi bwabwe nga balaba osirise gwe nga mukuuma ddamula Kabaka avuddeyo nayogera sigumusa ebiri Kabaka nga avayo nayogera ku nsonga eyo maapu tesoose kufuluma jjo ebadde gye efuluma nga beebuzaabuza Buganda teriiko bagenda we bagifunza n'okugifunza boundaries eyo bazifunza ne ku maapu nga Kabaka buli waafuna omukisa okwogerako mu mbeera mw'abalabikidde ng'ayogera ku nsonga eyo naye Katikkiro yatuuka n'okugamba mbutunda ku ttaka weyagale olye ku nkoko ojjukira statement ze yayogera naye Kabaka agamba temutunda ttaka temwetundako ttaka Katikkiro agamba atundako olye ku nkoko okyakalemu oba Katikkiro ye Kabaka anti kati omwana bagamba nti kati Kabaka muwamba bamukyamu Kabaka nyini mwagambye naye temutunda ttaka Katikkiro naga mutunde ttaka mutunda ku ttaka olye ku nkoko ogendeko ne mu mazino zine okisegeera kale ye muganda wange bwatyo agezaako kubeera nga ttaanya ensonga nga bwe zitambula nali ku lunaku olwokutaano ne ŋŋamba abantu nti ekisooka Katikkiro byatuyigiriza tetubitegeera bw'abanga Katikkiro Buganda gy'ayagala yeyokusiima full figure then tuyina ekizibu era ne mbagamba nti Katikkiro afuneko kasiba omumwasirike obw'olumu ebintu ebimwasirike kubanga abamu abaagala obwakabaka ng'ate abutugobako atuzze emmeeme abamu nti bwe tulaba byayogera n'empologoma byeyogera tusigalawo mu masaŋŋanzira ne tubuuza ani Kabaka ani atali tabanga Kabaka waali kifaananyi ng'awa ebiragiro ye Katikkiro so olunaku olwaleero mu ngeri yemu as we wrap up Council Luyimbazi Nalukoola bamututte embuga Luyimbazi Nalukoola bwatyo n'ayanja ensonga ze neyeyanjula kakati ye mubaka wa Kawempe North lwaki mbyogera nga Luyimbazi Nalukoola waali katubifune then bye tuba tuggalawo nabyo si bwe kiri okay Mungu n'ab'ekitiibwa bali wano Mukama wange yenze musajjawo Luyimbazi Elias Nalukoola eyeddira emmamba erinnya lya Luyimbazi litera okutawaanyamu abantu kubanga ne bakojjanga ab'enkima nabo bagamba lyabwe mumanyisebo maama azaala ye Nantongo lwakuba yagenda dde okulunda embogo mukama wange Mukama wange nzikiriza nsooke n'okusiima ebigambo bye by'ensonga by'otera okutuwa
mbadde sifunanga mukisanga kuno kukwebaza Mukama wange olambika ensonga era naffe tukutunde ne tugamba nti ddala bw'omu kwabo abasaana okukoppeka newankubadde nga naffe tugezaako ebigambo tukyakompola bikompole tetunnatuuka birungamya bulungi. Mukama wange Katikkiro nsaba nkutegeeze mu butongole olwaleero nti abantu b'e Kawempe North Constituency baayogera ekigambo ekibiina kya NUP nakyo ne kiwulira ekigambo kyekimu nti Nalukoola asaanidde agende mu paalamenti ya Uganda. Mukama wange bannonze ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gwa Maaci omwaka guno era Mukama wange nze kwolaba wano tepeeyo ssebo buli kaseera nzisitulamu bwendi nenyenyamu kulaba oba nzisobola naye se n'okusoomooza okutagambika ngezaako nange okulaba nga nywera ekisooka omusajja eyali mu kifo ekyo yali naye nakwala mu ngeri ye alina ebyo bye yakola ngezaako bitunuulira ate nange mbere nga nsimba olwange omanyi teriiyo Nalukoola mulala ku nsi kuno taata ngera bwetaliiyo Ssejjirinya mulala nawe ekitonto mukoppa obukolokolo kuba engatto ye naye yinza okuba ennene nga yali sinnyangu kujjuza nsazeewo nyambala obwange obutonotono obunaanywera naye ebibuuzo bingi abamu bagamba Nalukoola yafunye emmotoka eriire goba n'omusana ng'ate sinnagirabako taata abalala bagamba lwaki Nalukoola tasigala mu Range Rover ye n'aleka emmotoka eno neddayo ne mbabuuza bannange bwe fundyewo bw'abazze okuzimba ajja n'ekitiyo ne wirubaalo akawumbeera gwakagula bannange kirala Mukama wange emirimu nga kino bwe kiba kisse tuwulira amaanyi era singa tuba kuba na bingi bye twandireese kubanga eno ewakabaka teriiyo bulyake bulabbalina bukenusi emirimu bwamuleesa ensonga etambula emirundi mingi buli tubanga tulowooza ku kuleeta ebiteeso ebivaamu ejjamba lizimba ensi yaffe ekimu ku bye tulowoozaako obubbi obulyake obulabbali obukenusi nti bwe tunaabiwaayo ate bannaffe bajja bikuŋŋaanya babisse mu nsawo zaabwe babirye kati olumu noota n'okuleeta ekirowoozo ng'ekyo ekyamakulu naye wano Emmengo si bwe guli era taata tumulira emirembe bwe tuba nga tuwaayo ekitulemesa kiri eki omuyonjo omutono gukyamya enkoko ekyensuti nti olumu kabeera katonotono naye tujja kugezaako Mukama wange akasemberayo ddala oluvannyuma lw'okuba nga tumaze okulaba nti Emmengo teri bulyake bulabbalina bukenusi lwaki tetuwa ku gavumenti eya wakati amagezi nti bwebanga ekola enteekateeka ebeere n'ettengetenge eritegeerekeka enoonye bwe lisobola okuteekebwa Emmengo lisobole okukola emirimu gy'abantu kuba yeeremereddwa erina n'olumu lw'essaayo nobagamba nti zino zaalemye okukozesebwa nabwe ekityo ziddiziddwayo gavumenti ey'ekitundu ekimu nezaayo ssente nga baalemye ziteekerateekera ekirala era neebuuza lwaki gavumenti ya wakati tereeta ssente zonna zirina okuweebwa Mmengo ku byobukola byayo so nga n'endagaano weeziri esente bazireete kubanga tukitegedde nti ne bwe ziba zituuse wano si zaabwonoona wabula zikola ebintu eby'ensonga ebigenderera okukulaakulanya omuntu omunnayuganda ne bwekiti ssente ezo zisasulwe Mukama wange nzeekuwa essuubi nti njagende wa Mukama wange atutwala mbeere nga mubuuza ngeri kyentuufu gye tuba tubumbabumba ensonga eyo eddoboozi lisigale nga tujjukiza abawakati nti baleete ssente z'Emmengo zikole emirimu egy'ensonga ate nga sizaakubba Mukama wange nkusaba onsonyiwe bwe mba nkandaayizza nga njogerera era nkusaba onsonyiwe ensobi zeekoze nga ŋŋamba ebigambo naye nzikiriza nsimbe Ssaabasajja Kabaka olw'omukisa gwe yampa nange okufuuka omukungu nentuula ku lukiiko lwa Bukadeefu omusajja omunnasayansi
Robert Hooke yawandiikira munne ebbaluwa Isaac Newton n'amugamba bwe basobodde okulengera ewala kivudde ku kuyimirira ku bibegabega by'abasajja bannaggwano. Nze nange nasitulwa ne nnengera ewala ssebo kakati labayo bwenzize nga nnyina ccepe. Mwebale nnyo Alright, ebigambo bya Council Luyimba Zinalukola mu ddakiika emu oba bbiri. Yogera ku Council Luyimba Zinalukola n'ebigambo byayogedde. Ekisooka agambye nti Mengo teri bubbi teri bulyake. Kitegeerekeka abadde ateekeddwa kukozesa bigambo ebyo mu ddakiika emu bbiri n'omalirize n'okusiibula obasiibule. Ayogedde ku ky'emmotoka. Naye ebintu ebyo byandikyuseemu nti omuntu gavumenti omubaka bamuteme ku musala gw'okumuwa emmotoka. Ekyo kikulu nnyo. Tulemenga kwonona ssente za muwa musolo nti tugulira ababaka emmotoka. Okitegeera kati waliwo ababaka bamazeeyo ebisanja ebiwera ebina nga buli wadda era bamuwa emmotoka. Okitegeera buli mwaka jjukira ssente ziba ndala nti kati emmotoka eriko eri up to date eri mu milioni 3.5 ezo ziba zoononese. Omubaka tasobola kuba na mmotoka ajja kukola ki? Nakyo kisobola okuggibwawo nti omubaka tetujja baguliranga mmotoka. Oba tosobola kuba na mmotoka yiyo tolina nsonga lwaki ojja okulembera abantu. Mwavu takulembera bantu. Sajja avuga Range Rover baagala muwandala. Okitegeera kati ezo ssente ziba zisobola okudda mu constituency zikole mu kuyamba ku bantu. Okitegeera ebyo byandibadde kiggibwawo okutandika ne palamenti eno eddako nti ssente z'emmotoka teziddamu kuweebwa babaka kuba kudiibuuda. Kati tulina ababaka bamazeeyo ebisanja 5 bano bampuga bamazeeyo 3 buli wadda mmotoka eri yalagawa ziragawa ate n'abamu tebazigula. Waliwo n'omubaka yafiira mu kamaaka 2 ake miliyoni 5 mukyala wa Abiriga teyafiira ate mu Kikere ya miliyoni 10. Okitegeera oyo nno kali baamukuba amasasi naye ono wa accident yali mukyala ebbeeyi ya birime mukyala woono omusajja wa DP mukasambidde yafiira mu kamaaka 2 ka miliyoni 5 naye nga babawe emmotoka za miliyoni 3. Okitegeera so ebigambo bya Nalukola tebisobola kuddibwamu ibadde clear. Emengo yo teri bubbi naye gye buli tochikola Mengo nga bubulira obubbi bwatandika kuvanga bakyazimba n'ogundi nga n'oyo abadde atuddawo yennyini Katikkiro si mubbi mulwadde. Oyo mugezi mubbi mugezi si mumanyimu ebigambo mubijja biyitiriza ne mugamba obubbi obuli mu Parliament ne mugiyita enguzi. Olina gambo eno service award ngabbye. Kitegedde. So sibula abantu atuve wano abalabi ba DPTV twebaza babaddeko mu kutugoberera mwekumire ku mukutu guno kuba gwe gukogubaako ensonga ezaddala era ez'amazima n'okubasigira ekifaananyi ekituufu ekiri mu Uganda naddala kuba naffe abali emitala w'amayanja abatamanyi bigenda bulungi mu maaso wano ku gurawundi ffe tubaawo okubategeeza amazima gonna ogasanga wano ku DBTV. Mbasiibudde amanya nze Julius Caesar Kyabbeyi. Gwe malayeri Gego Julius Caesar Kyabbeyi omunkuseere. Kikyo. Kale Mukama Katonda abatwere bye musinga okubeera nga mwagala mubeere bulungi mwera. Bwekityo bwe kiri. Njagala kubeera nga nkutwala omukulu ono wagenda otunnyonnyolera biki byetulaba byalaba oba ina byalaba byetutalaba. Njagala kusooka ne posti eno. Posti gye ntandise nayo ya mukutu gw'amawulire ogwa Next Media eyo gye tulengeraawo. Nga nkuwa obubaka buno njagala otegeera ekintu kimu ti Bobi Wine yabadde ku NBS. Kyolengera ku screen wano mu kifaananyi eno kyekizimbe kya NBS. Abaana bagamba nti ekizimbe ekyo kyali kya WBS ekyomwami wava munno kituufu. Naye kyolengera ku screen abaana bagamba nti duno olusannyalaze lwolengera luyitamu. Omukulembeze bwe yagenze eyo kino kye kyatuuse ku NBS. Amasannyalaze 3 phase yagiyiseemu ne gye buli kati ebibuuzo bikyaliwo. Kale ne tujja
kyolengera wano gye bayita NBS leero kugenda beerako Joel Ssenyonyi ebigambo tebitta. Now kino kyolengera ye BBS Terefina ekiro kya leero enkya ku makya kugenda kubeerako SG David Lewis Rubongoya. Waliwo endala ya nkya Joel Ssenyonyi era agenda kubeera ku NTV. Enkya ku makya alina okubeera ku NBS. Wano tulina David Lewis Rubongoya enkya ku makya era agenda kubeera ku NTV. Omuntu abuuza nti dulinga babadde tebabawa mpewo. Kiki ekigenda mu maaso? Tandikira ku Bobi Wine n'ebyo bye watunuulidde bwe yabadde ku NBS. Tutandikirawo. Kati olaba eggwanga nga tuba twakava mu kalulu bannabyabufuzi abasinga naddala incumbent ebaako n'ebitu bye beeyagala okuzza obujja wabawo contracts ze beeyina osayininga ezimu zibaamu ebyekisiru bingi nga bifiiriza eggwanga tusayininga contracts ezitaliimu kati ng'eddwaliro ly'erubowa ne tuwa abantu ssente balizimbe ezitategeerekeka twalina bano abasajja ba digital number plates nga babubbi ssente okitegeera babuuza kampuni eriwa yali ekozeeko wa nga kampuni tebanga nayo okitegeera abantu babasayiningisiza babataddeko zi digital number plates naye motoka bazibba ne bodaboda bazibba nga kuliko digital number plates n'okizula nti bali baagala kuyisaawo ssente zaabwe bazibbe bulungi kati bano bannabyabufuzi okubakugira okubeera ku mikutu mu kaseera kano akabadde kayise emabega babadde nga bakimanyi bajja kuzulukusa abantu okitegeera. Era Bobi Wine yabuuzaako n'agamba lwaki nze ne ku radio yaffe eya Buganda sikyakkirizibwa kukyazibwa netulaba omukulu Medinseleko ng'agamba buuza Mayiga yali Bungereza mbijjukira n'amugamba buuza Mayiga nange simanyi sinza asalawo kati mu kaseera we kati nga tugenda mu kalulu akaddako babata kuba bakimanyi kati ensonga ze basobola okwogerako ne ziwulikika ziba za kalulu okitegeera lwansonga bakimanyi tubadde ne tabbu ya umeme egenda naye batusayiningisa endagaano nti bwe baba bagenda tubawa obuwumbi 700 okitegeera obuba bubbi okitegeera kati oyinza kukkiriza munnabyabufuzi kuyita ku mainstream ajje ayiseewo ensonga ezo okitegeera baba tebajja kuzifuna ezo ssente kati mubakwatirayo ne baba nga tebafuna mwaganya kujja ku mpewo mwe ne mukola ebyammwe nga bali eno pokopoko bamukubira eno bbali. Kino kyebakola kyabataasizza okubeera nga leero olunaku lwajja omusajja bamutadde because ndaba nga alinga eyakoze amawulire kumpi anti kati bamuta oli mulabi wa mupiira mu kibanda mmwe mwalabye eki twabadde tulaba mupiira gwabaddeyo abasinga tebagulaze balaze Bobi Wine mu bibanda kati gavumenti eringa mese ezibayita ensolima mese ensolima obe omusu gukuluma we gukufuwako nga webase oleme kuzuukuka gukuluma ne gulabanga olinga yenyenya nga gukufuwa oleme kuzuukuka kati bannabyabufuzi bakwata ne babasiba okumala ebbanga kati ne babaterayo akadde kuba tugenda mu kalundoza kutandika mu gwa 10 campaign zitandika mu gwa 9 gwa 10 kati baba bugina emyezi emitono egisigaddeyo emyezi 67 beyagalemu bafunemu nabo ka feeling okitegeera bafunemu ku bulamu kati bagenda kujjanga banja nsonga zaabwe za byabufuzi manifesto kiki tugenda okolera abantu teri agenda kuba na budde kati butunula mu ndagano ya umeme yayise oli twafunye edda UEDCL okitegeera teri agenda kubuuza ku ebyo sente za baweereddwa ate no natandika jukira naye abaddewo tubadde ne umeme sema tulina Uganda Electricity Transmission Company tulina Uganda Electricity Distribution Company tulina bano simanya abagasengejja okitegeera kati oli mubadde n'omukozi mbadde mukozi wo Jime nga ngukolera ompa omusaala ate nkolo nti ndagaano naawe nti wendiba ngenda bana tugeze kati bana abana abali mu biyumba Saudi contract ya myaka 2 nojja mu kiyumba ky'omusajja n'osani asobola okukkiriza omusayiningisa endagano nti bw'oliba ogenda contracting eweddeko mbadde nkusasula buli mwezi ndigenda ne TV ndigenda n'obukadde bulala 10 ng'oledde obadde ng'onsasula tekisoboka kati ffe tukola tutya endagano ne umeme nti weeriba egenda
tubadde nga tugiwa ssente twasayininga nayo contract nti n'amasannyalaze simanya agafudde tugasasula jukira bye bagakola bayinza okuba eri bageneratinze megawatts ng'omutwalo gumu mu kutambula okutuuka e Kampala ne gatuuka 9 gavumenti eri esasula gana agatatuuse kuba yagambye twakoze mutwalo eno tutuusiza 9 kyezo 10 lubulidde mu kkubo mu transmission era tusasula nti bwe tukola loosi era gavumenti esasula okitegeera nti ate ne teba tugenda muli tusasula kati eri munabyabufuzi abadde asobola kuwoogera ku ekyo be bagirimu bennyini batugamba yaba South Africa bagirimu naye ogenda okwetola okutunda mu ndagano ez'endagano tebagala munansi n'omwazi tunulako ono twabanjaho ku ndagano z'amafuta ku mulembe gwa John Patrick Amama Mbabazi nti abasajja basayininga endagano z'amafuta endagano zirina kuba mu public abantu nga bazimanyi kuba amafuta ga bannayuganda bonna naye abasajja endagano bali bazirina abantu basatu bokka mu Uganda Mbabazi ne mukamawe n'omuntu omulala omusajja yagezaako ennyo ozinonula okuzinoonyerezaako okuzitunulamu yaweebwa butwa omugenzi Kyanjo Hussein Kyanjo we yazisimasima natuuka paka ne Dubai okulaba bannanyini makampani amatuufu ge bagamba mu bannanyini kampani era olwadda wano nga bamuwadde akatwa ekyo nekigenda kati netusayininga contract ne bumeme ng'ensi nenga bannayuganda temugitunulako yadde okugikubaganyako ebirowoozo tomanyi na kirimu nenga amasannyalaze gaffe kampuni yaffe ffe tusasula emisolo kati bannabyabufuzi okubata mukana akaseera Kyagulanyi n'agenda ku NBS bulijjo bakimanyi nti bali muta era tewali nnyo kigenda kutuuka ku kiini oba NBS nti kati bakoze ensobi y'okumuyita bulijjo olowooza tebasobola muyita kati bakama we babagambye naawe musobola omuyita jje mumuleka jje byagenda okwogera bya kampeyini mukitegeera kuba ffenna tutunulidde kalulu buli omu atunulidde kalulu bannabyabufuzi abalimu n'abapya bonna batunulidde kalulu tekyagenda kujja atandika kunnyonnyola kati eddwaliro ly'erubo we lituuse okitegeera kuba kati nalyo bakulaga batandise oddizimba ebizimbe bisituse luli tubadde nga tuleekaana nga tewali yadde omusingi okitegeera kati nakyemalira naye afunyemu mukadde wa siza kati wano wonna ali mu kussa abalese enkya Lubongo yalina gyali luli Senyonyi alina gyali bonna kati bali ku pulaani y'akalulu nga bwe kagenda okutambula no ndabye emu ku nsonga eyisizza Joel Senyonyi olunaku olwaleero ku NTV kwe kutunuulira alternative budget eyaabwe nga ab'oludda oluwabula government jjukira tugenda mu budget ndooza mu gwa mukaaga so bakoze budget yaabwe eya opposition era ng'ebalirirwamu trillion 5.657 awo so ndabyeko nga ebimu ku bye bagenda omubuuza budget eno bwe muba mulaba esobola okutambuza eggwanga cause government yo yategeeza nti ndooza tuli mu trillion 7.6 kati bano bakoze ya 5.6 gavumenti yeeyongereddekaawo anti kati olaba kibanga era bw'onaabanga okwana omukazi ng'oyogereza omulaga byogenda omukolera nti togenda kumulumya naddala ng'omubba ku bbaawe gyali ng'abadde n'obufumbo gyali ng'oyala mutegula mujjayo musigula kati ne opposition nayo kyeyina okukola ekulaga nti budget ya gavumenti efokasinze ku bintu birala nnyo ebitayamba bannayuganda okitegeera tetulina ntalo ze tulwana naye amagye balina budget ezitategeereka zama classified okitegeera tugamba nti eggwanga lyaffe lyesigamye nnyo ku byobulimi naye budget egenda mu byobulimi ntono sente ezisinga zigenda mu bano basajja kubba bubbi mu mahoteli zima tulina zi workshop tezikola nti mu byobulimi twandibadde twempawalinga abantu bonna bonna naye osanga abasajja nga bakugamba tuli mugabira abantu bukoko imagine okitegeera Museveni abadde alambula abantu ng'alambula omuntu alina embizi 2 n'enkoko 3 naye ng'avuze amafuta sente zaakozeseza okutambula mu lugendo buli lunaku agenda n'alambula project ya miliyoni emu tewera na miliyoni omuntu alina enkoko 20 naye ng'akozeseza miliyoni in fact miliyoni 3
ye Museveni sisatu bagamba bilioni 3 buli watambula buli wagenda eyo konvoyi ye buli kimu ebigibaako byonna alambula project ya kakadde tekawera omuntu alina enkoko 20 buli nkoko ya 3 mu Yuga Kiiki oba mu Biyinzika akoko amuka 3 alina enkoko 20 okitegeera alinawo embuzi 4 buli mbuzi ya 10 eyo mu byalo eyo ziba za 10 otegeera kati ono ye waleta alternative budget yakulaga nti fefsene tugendo ziteeka wayamba abantu ogenda okola nti budget yaffe yonna esinga government gyekola eba mu kusasula misaala kusasula misaala kyekisinga okusobola sente zaffe ezawano tulina abakozi ab'empewo tulina ba RDC abateetaagisa tulina ba minisita tulina basimba ba presidential advisor nga talabanga nakumu nalaba luli Kenzo nga awoza Museveni nze simulaba wano mfunye omukisa ogumuyimbira okitegera nenga abona basasulwa omusala gw'omusolo sente ze basasulwa ziva mu wa musolo kati tufuna sente ze twewola ne zitakola ne zibbibwa nenga tulino zisasula tuzizeyo nga zirimu n'amagoba kati buli budget buli wejja kubaka kusasula sente zitubanjibwa nenga kino okukola tezaakola kati balina n'ekye bamanyo ebiseera ebisinga kye batera okukola kati budget egenda okuggwa nga bagenda basasula juda kwotale ebitongole babiwa sente nga tezizake zikoze ne batandika okuzirwanyisa bazirwanyise zireme kuddayo oluusi consolidated fund ne bazirwanyisawo mu kaseera akasembayo nga bazirya kivandulo bakuyita sima twagala gula furniture nenga n'entebe ze balina zikyalimu twagala gula sima firiji twagala gula biki computer mpya printer mpya nga bagezaako kuzirwanyisa zireme kuddayo nenga tezikoze tulina zisasula ezimu tuzifunanga na za kwewola batuwoze kati tugenda mbu kwewola sente tusasule umeme obuwumbi 7 nenga nono omumpya yazaga naye yeetaaga sente zitandika omanyi nabadde netegereza olunaku olwajjo n'olwaleero ku nsonga ya ebbanga ogenze n'otunyonyola wali nti Bobi Wine abadde nga complaininga nti emikutu egimu n'egyaffe egya Buganda sigirinnyako n'abakulu abali mu gavumenti baavaayoko gye buvuddeko ne batugamba era ne batutegeeza nti Bobi Wine takyali w'amaanyi era talina yadde otwanyi okuba kwekangabiriza olunaku olwajjo bwe nalabye ekyabaddewo ne njagala okwebuuza ekibuuzo ono gwe batugamba atalina maanyi ne nzijukira nti bwe twava mu kalulu ka 2021 mwami Museveni yasaba report bamukolere report eyo nga bagezaako okunoonya kiki ekyafuula Bobi Wine ow'amaanyi lwaki abamawulire bamufokasingako nnyo era report egenda okuvaayo nga bamugamba mmwe mwamufuula ow'amaanyi emirundi gye mwamukwata n'omukuba ate nga mu Uganda ebitundu 75 bavubuka bamukkiririzaamu era bamuwuliriramu kyali kyangu nnyo amawulire g'okutambula bwe gatambula ennyo n'emikutu gy'ebweru gibeera gifuna interest mu kyo ne weesanga ntagenda kuva ku mawulire kati mwe mwakontributinga kinene ku kubeerako okwe ku mawulire mwami Museveni lwaki yali anoonya report eno ng'agamba nti wandibeerawo abazungu abamuteekamu ssente n'emikutu egyo abagisasula okukavalinga Kyagulanyi kakati bwe ntunuulira olwaleero nga okuva eggulo omukulu we yapiyalinze leero ekiro kya leero NUP eri ku mikutu mainstream olunaku olw'enkya yegenda ogikeererako ne kawungezi yegenda okubeerako kino tekigenda kuddamu okuzaalira Museveni makaayi ga balwogera batya olugero olwo okumuzaalira ebitukula makaayi byazaalira ku nsiko cause bw'obeera ng'omusajja obadde omuggalidde information tubadde n'obuzibu nti abantu batono abafuna information ku internet ba mu bibuga niye abantu b'omu byalo
bambi alinda ka TV alinda ka radio bwe bawo omusajja ono omukisa balowooza tagenda kuddamu abatagaze nga 221 n'okusingawo olowooza teboolekedde kizibu ekinene anti kati balemeddwa okujjawo ensonga ezaleeta Bobi Wine baagala kujjawo Bobi Wine gwe tojjawo Bobi Wine era yakigamba nze ne bwe munanzita ensonga eziruma abantu nga tezivudde wajja kujjawo Bobi Wine omulala okitegeera bino ensonga Museveni ezamutwala mu nsiko mu myaka gye byali takkirizaamu byebiriwo kati era nebitwala Bakyagulanyi mu nsiko okumulwanyisa okitegeera wonaaba tojjeewo bintu ebyo gwe wayimirirawo mu kalulu k'ekinaana si gwe wasinga si gwe wali owokubiri yadde owokusatu gwe wasemba n'ogamba akalulu kalimu obubbi naye mutaddewo by election ye Kawempe nga tuli pressing omugenzi Sejjirinya we yafa mwagamba mwasupendinga biliyoni mu kalulu billion nti ate ne babba ssente zaali ez'okubba obululu bakwata bannawe nga bagamba bano babbye ssente zabadde ez'okubba obululu kati kitegeeza basupendiza biliyoni emu mu kalulu ke Kawempe ne bafuna olulukanaana kandidate wa NRM akitegeeza buli muntu akalulu bakaguze ndowooza emitwalo nga 88 buli kalulu bakaguze emitwalo 88 ntegereka nti bw'oba tojjeewo bye yaleeta Bobi Wine yali muyimbi ng'ayimba ebiruma abantu ensonga eziri mu bantu mutulugunya abantu naye mmwe ne mugezaako nga mugenda mu maaso n'okulaba nti ebyo byonna ebinyigiriza abantu bye mwongera okukola okitegeera n'ayimuka aveeyo abakiikirire direct mu byobufuzi abantu ne bamugoberera wansonga bajjanga bamugoberera okuyita mu nnyimba ze obubaka bwe yaweerezanga mu nnyimba bwalinga butuukira ddala ku bantu abo musigadde mubanyigiriza mubagoba mu bibuga mubabbako amataka gaabwe gwegala kujjawo Bobi Wine ne wona amujjawo mulala ajja kujja nga tokoze ku nsonga zaleeta Bobi Wine amalwaliro amabi enguudo embi okitegeera kati nze nsaasira nnyo abasajja abo bali mu gavumenti oba obwongo bwabwe bukola butya bajja ne bakwata omwana ali mu kyalo eri atajjanko na Kampala kavule ku kitebe kya Nuupu ne bamukwata ne bamugjamu enjira bamubuuza ani yateeka ssente mu Bobi Wine sente zivuga Nuupu zivaawa naye nga ate bennyini beerabidde nti Bobi Wine wabanga ali mu mateeka ye lead of opposition bamuwa 3 billion buli mwaka zesente ziraninga Nuupu ne bakwata abaana b'abaanaku abali mu byalo ne babajjamu enjala ne babakubakuba bababuuza ateeka ssente mu Nuupu naye ng'omusajja gwe bakutte tajjanko na Kampala ku kitebe kya Nuupu kitoofu nnyo okitegeera yafuna bufunyi mu mwoyo gwa ggwanga kuba bino bya mwoyo gwa ggwanga toyinza kugamba nti olwani mutusomesa simanya patriotism tukitigwa okwagala eggwanga nga tulina abasirusiru abali mu ministries abasayininga endagaano za umeme tubbibwe olwokuba yayagalako omutemu ogugwe eggwanga libbibwe nti umeme aba agenda asasule biliyoni 7. Alright, we're about to wrap up this program mikwano gyaffe mwenna abatuwuliriza era bagenda maaso n'okubeera nga mwekkaanya omukutu ogwa DPTV Uganda buterevu njagala kutegeezako gwena alina ebizibu ebyenjawulo noonya Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa asobole okubeera nga akutaasa ku namba y'essimu gy'olaba ku screen esembeyo 711 asobole okubeera nga akuyamba mu bizibu ebyenjawulo teweekomomma teweekoze eri abo abakugamba nti ekyo tekisoboka bo bali bulungi gw'oli bubi mukwano gwange ensi enyuma oyinamu kasente noonya Sheikh Ashraf eri ebyo ebiganye asobole okubeera nga akutaasa asangibwa ku enamba gy'olaba ku screen mukwano gwange